Bowe mama. Nyabo. Yeye. Bowe mama. Mama nyabo. Wewe, mchukuru wa mkale kama. Wewe, kwa mama. Yeye mama. Sababu bawano nzadi na mwandu wabasajja mwenda 10. Ono musajja yasamba yafanala mala kunsi. Abasajja mwenda bonna bandekera abaana. Matuka mabanda yabalabirira. Kaka tubagenda kungoba wansira wanza mama. Bananga tubegayiride. Sizanga na kulinya mungatonga mabanda bamukutako. Mama yabanda bamutwala. Yeye wana mwana na mutukulu. Yanguwa. Zabera. Abasuubuzi olubadde okutuuka ku kitebe ky'eby'ettaka Wakiso basoose kubeera bakkakkamu kyokka ekibatabudde kubategeeza okudda ematugga RDC gy'agenda okubasisinkana nga bagamba nti tewali nsonga ebazza matugga. Bano batandise okwogerera waggulu nga bagamba nti tebagenda kuddayo mu katale nga tebamaze kunnyonnyoka nsonga yaabwe ebaleese era nga abasuubuzi bano okusingira ddala babadde bakyala nga boogera ennaku yaabwe. Ndi mukozi mukatale muno. Nyine nnaku nyingi kulwamusi Jamiru Mawejje okutubbira ettaka lyaffe lino lye twakakaalukanira. Twagula ettaka lino mu bulumi nga tuli bakazi banaku. Kano akatale bakayitamu olanfuuzi. Ffe maama, ffe taata wetugira abaana baffe school fees. Abaana baffe basomedde ku ttaka lino nga school fees tumujja ku ttaka lino. Ekyokulya tukinoonyezaana abaana baffe tukijja wano. Lwaki agagabbi gajja otulinnyirira ku bye bataagula. Twagala ttaka lyaffe balituddize tukooye obubbi. Tukooye obubbi. Batusoboza okubeera n'ettaka lino ery'obwannannyini. Tetwagala babbi. Musisi gy'oli Jamiru Mawejje n'abalala ababbi. Twagala ttaka lyaffe. Tuli bakazi banaku. Wano wetujja ekyokulya. Abaana baffe tubagira school fees. Twagala byapa byaffe. Twagala byapa byaffe. Twagala disitulikiti yatubulire. Ebyapa ebyo bibadde ku kaviyeti. Ebyapa ebyo bibadde ku mogeji. Bamugyeko ebyapa ebyo kaviyeti namuteekako. Ebyapa ebyo nateekako kaviyeti. Kitegeeza twetegerera tujja kufa n'omuntu ajja nga tanywedde kisitu bakuwaana obulogo ojoza abantu. Amataka g'abantu gonna obajoze. Buli omu ne kkooti tuddayo. Sente tuziina. Atwekiikamu sente tuziina. Tugenda kufa n'omuntu. Amanya agange. Nze kuviki gye basinga okumanya. Nja kufa n'omuntu. Nze ndi mukazi ayimiriddewo wano maama wange ampita maama lwa nsonga nina 10. Ate mwagala nziremu ampite mwana lwa 10 maama ampita maama kati mwagala ate nziremu muyite maama lwaki munzize emabega. Nja kufa n'omuntu. Ebyo bye byange. Mukyala Nasozi Agnes erikola sente nze Kavule. Bannanga abatuuze bawano ku mabanda. Bannanga abatuuze bawano ku mabanda mukatono. Amanya agange nze Nasozi Agnes erinnya erikola sente nze Kavule. Bannanga abatuuze b'oku mabanda kyetusaba buli muntu alaba wali kisitu, omwana wa kisitu, muganda wa kisitu, senga wa kisitu, tubaboole tebaddamu kujja mu katale kaffe. Akatale ke katufudde gye tuli. Ze najjanga Mutembeeyi kati ndiradi ngozanyira katale. Eddoboozi Umar Sekandi nandi mukulembeze omulonde omupya agenda okuddukanya ensonga zino. Asimwe Benoni twafunamu wano okutamatama nga ebyapa tumaze emyaka
ng'esatu tetutula mu meeting netubagamba mutule ng'ate Maketero gundi banka eya posta etugamba nti ebyapa tekyabyagalayo be bakozesa olukujukuju awo nga banka ejeri ebyapa ebituddiza ne basayininga kumbe bo baali balina olukwesikwesi olutwala ettaka lyaffe ne bayita wano balooya twayita balooya naye nga balabika nabo baali bayaayi baali bamu nabo bayita balooya netutula mu meeting tukola endagaano nga endagaano yegamba tubateresezza ebyapa ku mitwalo 3 buli mwezi tebawezezza dde omwezi nga tuwuli birinkinga nti baagala tukyusa batuzze wali oyo omusijja jo William yasinkana nze naŋŋamba ddiru eri ne mubuuza ddiru yaki naŋŋamba tugenda kufunayo akasente ne mugamba nze siina naye njagala mmanye ku ddiru eyo n'agamba wali tugenda bajjawo tubazze wano ne mugamba bwe kiba kyekyo tekijja soboka siina yadde n'ekikumi n'ennyumba yange sinkube plasta naye sikkiriza kulya mu bantu lukwe ne bakozesa olukujukuju ne bakyusa ebyapa naye tukoola omugaga gwe bayita Kisitu mwana nzaalwa yakuno bamuzaala wali simanye kiryagonje wa muzeeyi omugenzi Luweero tukukakasa muzeeyi Kisitu nti ensonga zino mumba mubadde mukyali mu nteeseganya oyina ettaka lyo naffe tulina eryaffe sigaza eriryo naffe tusigaza lyaffe fe wano tetutundawo era tukulayirira bw'oba oyagala bakutta ogenda tutta otumalewo. Nyimiridde wano enkya ya leero ku katale kaffe kano akatundiddwa ak'amatugga Mabanda Dairy Market nga tuli wano tuli bennyamivu era tuli beeraliikirivu tukoowoola offices ez'enjawulo ffe ng'abasuubuzi b'amatugga Mabanda Dairy Market. Akatale kano kabaddewo okuviira ddala myaka gy'ekinaana nga twalerebwa omwami Sempebwa eyali atwala eggombolola eno nga chairperson waayo ye yali nannyini ttaka lino kwe tutudde naye yatulera bulungi bwe yali avaawo n'alituguza tetwaligula nga kintu ssekinnoomu twaligula nga abasuubuzi abeegattira awamu ab'amatugga Mabanda Market Association era kampani yaffe eri registered certificates weziri ebyapa tubiina biri bisatu tulina ebyapa bisatu local number eri 92 ne tubeera ne 237 ne tubeera ne 238 ne tubeera ne 68 ettaka eryo liri mmanya g'amatugga Mabanda Market Association ng'ekyo kyekibiina oba ye kampani abasuubuzi mwe beekoleramu omulimu mu 2011 ne twegula nga tutunuulidde embeera gye mulaba kati ku makubo ng'abantu babamenya ng'abantu babasenda tetwalina ssente twalya looni ya bukadde 150 okumala omwaka mulamba. Ebiseera ebyo twalina banka yali ku Port Bell Road nga bagiyita Manktailo Credit Bank eyali manager waayo Mr. Lugolobi mwana nzaalwa wa kitundu kino mu Gombe Division Kabunza Village ye yatuwa looni eyo ne twegula nga abakyala banaku ne twegula nga abakyala bannamwandu ne twegula nga abakyala abazadde bwe ntuukaawo njagala nakkaaba neewuunya abantu babiri omu basatu Asimwe Benon Nduga Jamiru Mawejje Musisi George William Namuddu Margaret gye mwajja obuvumu ettaka erireze abantu ng'oggyeko ffe abali mu association abali mu bina plus naye ate tuliisa ebitundu ebyenjawulo. Tuyina abalimi abava Luweero, tuyina abalimi abava Nakaseke, tuyina abalimi abava Bamunanika, tulina abalimi okuva Zengere, tulina buli wamu n'ewakiso abatunda mu katale kano. Bannange abasuubuzi abatutunuulidde
abava Kalerwe, abava Ekawempe, abava Ekatooke, abava wa bonna batunulidde wano ate balina famire ezibali emabega. Bannange tukoowoola buli wa buyinza yenna okujja wano okutuyamba. Ettaka eryo teribanjibwa. Tuli mu nteekateeka ababadde beefuula abakulembeze okulaba nga babbya abantu ne badduka. Essawa ya leero n'amasimu tebagakwata. Essawa ya leero tetubalabako babadde babeera muno buli lunaku nga balaga nti batufaako batulumirirwa balina enkulaakulana. Tuyina project yaffe already plan eri approved by Wakiso district. Nayo badduka nayo. Ebyapa badduka nabyo. Era tuyina obukakafu bino tetuli kati ku ŋŋambo. Twamaze okonfaminga nga tuyina omugagga alowooza nti alina ssente. Alowooza nti yamalayo eyayita Kisitu Richard. Tumugamba nti aguze naye n'emmeeza yawalampye ya bbeeyi. Njogeranga mukakasa wonna waali anoonye abantu nga be yakolaganye nabo. Ffe wano akatale k'oku mabanda tetutunda, tetukyusa byapa. Ebyapa byaffe ebisatu tubyagala, akatale kaffe tukagala nga bwe kali. Tetuyina we tugenda, wano we waffe we twagula. Tetugulangako gye batugambe, tetubitegeera nabyo simanya baani ffe Kisitu tetumugulangako. Twagula ku Ssempebwa ebyapa ebyaffe twabigula ku Ssempebwa. Tetugulanga ku Kisitu. Twamulabye ng'ayagala okukulumpanya akyusa oba kitaka kiri luddawa akola transfer azireeta mu Matugga Mabanda. Ne registrar mwezi ensonga tukulabula nassa kulabula tugenda kujja tweyambule Wakiso, tugenda kulumba buli office, tugenda kulumba buli wa buyinza, tugenda kusonda ssente ne bakina bakikumi okutuuka ku kawumbi okulaba ng'okufana obutanyagwa. Wano tugenda kufiirawo twagala ekintu kimu byapa bisatu block number nga bwe nzogedde 92A 237 238 n'enkaaga mu 8 tubyetaaga wano.